abanjuzi ababiri Monsignor Lawrence Semusu n'owekitiibwa Noah Kiyimba abagenyi bonna babanjudde mbalamusize era mbasaamu nnyo ekitiibwa mwenna. Engalo muzikube zinoge. Mbalamusiza nnyo mwenna era mbeebaza okujja ku lunaku luno olw'ebyafaayo nga tujaguza emyaka 7 egya Ssaabasajja Kabaka. Lunaku lwa byafaayo nnyo kubanga Kabaka atugatta. Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kojjange. Mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa ate Mathias Mpuuga kojjange batuddewo mu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Njagala okusooka okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Era bwe tudduka mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka tusoosowaza bya bulamu. Obulamu obwa Kabaka naye n'obulamu bwaffe ffenna okuba abantu abalamu. Okwo twagasseeko n'amalwaliro agabbuddwa mu Kabaka Muteesa II olw'okujjukira okulafuubana kwe ku by'obulamu mu Buganda ne mu Uganda yonna. N'alinnya Sarah Kagere tuli naye wano. Kabaka gwe yatuwa okutuusa obubaka bwe mu kutongoza eddwaliro eriri mu Ggombolola mu Myuka Busimbi Emityana mu Ssingo. Tetumanyi bulungi bannabyafaayo bye baliwandika ku bulamu bwa Kabaka Mutebi II mu bujjuvu bwabyo, naye ndowooza ebyobulamu biribeera ku mwanjo. Omulamu ogwokusatu gwabadde ku byanjigiriza. Kabaka yasinziira buweekula emyaka mingi egiyise n'ategeeza abantu be nti ekyobugagga ekisinga omuzadde kyayinza okutuusa ku mwana we kwe kumuwa ebyenjigiriza. Ng'oggyeko okugunjula omwana mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu, ekyetaaga ekiddako kwe kumuwa ebyenjigiriza n'okumubangula. Omulembe guno Omutebi ebyenjigiriza bigeraganyizibwa ku mmere omuzadde gy'awa abaana be. Kabaka aweeredde abaana, atuzimbidde amasomero okuviira ddala ku masomero ag'amabujje, aga primary, aga siniya, ag'ebyemikono, alina ne ssettendekero wa Muteesa olubereberye. Kangaawo ono nga ye mwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Bulemeezi. Yazimba ekizimbe eggaggadde n'asaba kibbulwemu Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Era nagenda embuga n'entegeeza Sseggwanga nti olw'omulamwa gw'ebyenjigiriza Kabaka gwabaddeko ebbanga lyonna, kisaana ekizimbe ekyo kimubbulwemu amannya ge, era Kabaka naye n'asiima bw'atyo. Ku olwo Kabaka yatuwa Nnaalinnya Victoria Nkinzi okututuusaako obubaka bwe. Omulamu ogwokuna gubadde ku bya bulimi. Kabaka Mutebi bwe yali akamala emyaka 16 ku Namulondo, yatongoza omwaka ogw'okukola mu budde obwo Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi yali Katikkiro mu ssaza ly'e Busujju. Era ye kennyini Kabaka
n'alabibwa ng'awesa omugongo ng'abyala lumonde. Oba mukawulidde ako? Kabaka yennyini yakwata mu ttaka n'abyala lumonde. Ako kaali kabonero akakubiriza abantu ba Buganda okukomya okunyooma omulimu gw'okulima. Era ng'ali e Busujju yakubiriza abantu okuba n'emmere emala. Mu 2016 Ssemunywa yambuuza enteekateeka nze ne bannange be babanjulidde bwe tuli mu gavumenti ye gye tulina okulwanyisa obwavu, okusinziira ku bwavu bwe namutegeezanga nga bwe nabanga mbulabye mu Buganda nga tuli mu nkola ey'ettoffaali kuba yonna twatuukayo. Ekiteeso kyayisibwa mu kabineti ya Kabaka mu kwanukula ekibuuzo kya nnyinimu ku bwavu era kyali kyakkomyawo mmwanyi era nagenda mu lubiri n'enkimwanjulira era n'akisiima. Bwetyo twatandika kaweefube w'emmwanyi terimba afuuse ensonga oba ebitongole babijjawo bati babijjaawo emmwanyi efuuse ensonga. Kabaka kye yatugamba mu 2009 ekyokukomya okunyooma obulimi tukirabyeko ng'abantu bazzizaawo ensuku, emmwanyi, ebirime ebirala nga n'abalunda beeyongedde. Mu kukwasa ab'amasaza kalakita kabadde kabonero Kabaka kayagala abantu be bafune nti tusobola okwekulaakulanyiza mu bulimi ate n'okweyambisa tekinologiya okwongera obungi n'omutindo gw'ebirimibwa. Emmwanyi n'obulimi bikyusiza obulamu bw'abantu era ababyettanidde nga omulabirizi Katumba Tamale eyakawummula babiwaako obujulizi. Emiramu egy'ena gye twasoosowaza naye nga twandisobodde okuleeta n'emirala mingi ne tugijjayo mu kujakuza emyaka 7 naye ndowooza ebintu ebirala Kabaka byatuusizaako waweereza gino emyaka kakasa mwenna mubiraba era twebaza Katonda amusobozesezza okukola ebyo bye yakakola. Emyaka 7 gya kitiibwa. Omuntu waweereza emyaka egyo alabibwa nga atuukiridde mu bumanyirivu n'okutegeera embeera eziba zimwetoolodde. Ku myaka egyo kizibu omuntu okuba nga ajja kusanga ebintu ebimukanga byaba talabangako oba byatawulirangako. Naye ne bwe bijja nga bipya omuntu ku myaka egyo olw'obumanyirivu bw'aba nabwo aba asobola okubivuunuka ate era mu ngeri ey'ekitiibwa. Mu myaka 7 awo nno Kabaka ng'omukulembeze atuukiridde ate nga mumanyirivu ate nga byakola birabibwa buli wozza amaaso. Kyetuva tugamba nti emyaka gino 7 gya kitiibwa nnyo nnyini ddala. Mu Bayibuli Yeremiya ne Daniel abalanzi obusukkulumu n'ekitiibwa ky'emyaka 7 bakijjayo bulungi. Semanda antumye okubeebaza mwenna abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda. Antumye okubeebaza olw'okumusabiranga ebbanga lyonna naye okusinga ebiseera eby'okusoomooza byazaayitamu essaala zammwe zimuyambye okubitebuka ng'erinnya lye bwe liri Mutebi. Bukaajumbe antumye okwebaza abasawo abaakuno n'ebweru abakoze awatali kussa mukono okulaba nti obulamu bwe budda mu nteeko. Enjawulo weeri era liisodde ne tumwebaza naye obujjanjabi obwetaagisa bukyagenda mu maaso.
On my own behalf and on behalf of my family and on behalf of the Kabaka's government and of the people of Buganda, I extend our felicitations to our King, His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II, upon attaining the glorious 70 years today. Kabaka Mutebi II stands out in the history of the Kingdom of Buganda, just like two of his predecessors, Kabaka Chimera and Kabaka Daudi Chwa II, for restoring the monarchy or for stabilizing the royal dynasty. We prioritized 4 themes as we marked the royal birthday. Giving thanks to God, the reason we are here, was the first theme. Thanking God for the king's life and for the protection he has accorded him these last 70 years. The Kabaka's birthdays, this is the second theme, since 2014, are celebrated as we highlight healthy issues that require our attention. The Kabaka's birthday itself is always organized to fight a common health problem. Kabaka Mutesa Health Center 4 at Mityana was commissioned by Nalinya Kagere in line with that theme. The third theme was about provision of and development of education facilities, which has been on the priority list of Kabaka Mutebi's reign. Indeed, the Kabaka Education Fund and the education institutions that have been set up in different parts of the kingdom speak volumes about the Kabaka's stance on education. A school block at St. Peter's Senior Secondary School, Bombo Karule, which was named after Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, was commissioned by Nalinya Victoria Nkinzi. The fourth theme is about agriculture, and we all know that agriculture is the mainstay of the vast majority of the homesteads in Buganda. The Kabaka has severally called upon us to ensure that every household has sufficient food, and the Mwanterimba campaign was started to repopularize coffee growing to fight poverty. Handing over tractors was to reiterate the central role of agriculture in people's lives and to symbolize the need to transition to semi-mechanized and fully mechanized. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gye gisinga obunene ku ssemazinga wa Afrika. Era bwe muba mubadde temukimanyi, gwe mukolo ogwesigamye ku buwangwa n'ennono z'abantu nga musasulire ogusinga okwetabwamu abantu abangi ndoza mu nsi yonna. Kubanga abantu emitwalo 12 buli omu agula akasaati ke akajoozi. Oluusi bakuŋŋaana nga baaniriza bakabaka baani abantu eb'ebitiibwa naye nga si bisasulire. Baabalayiza ba pulezidenti mubalaba abantu baba bangi naye nga si bisasulire. Naye abantu okwesasulira gwe gusinga mwandyekubidde nnyo mu ngalo. Ate mu nsi yonna emisinde gino egya Kabaka giri mu kifo kyakuna, abamu bagamba kyakusatu, tukyanoonya ebibalo. Nebaza Ssaabasumba muzzukulu wa Ndugwa Paulo Ssemwogerere n'abakulu bonna ku lusozi Lubaga olw'okuteekateeka misa eno ey'ekitiibwa. Tusiimye obubaka bwonna obutuweereddwa. Tusiimye nnyo amakulu ga Ssaabasajja Kabaka, tugenda kugatuusaayo. Tusiimye n'obubaka bwonna obutuweereddwa abakulembeze b'eddiini. Ssaabasumba Yerena Muzeeyi ali wano yatuwadde obubaka okuva e Namuŋŋoona n'abakulu obubaka twabusiimye nnyo. Waliwo n'obubaka obulala bwe tufunye
mechanized farming methods. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gye gisinga obunene ku ssemazinga wa Africa. Era bwe muba mubadde temukimanyi gwe mukolo ogwesigamye ku buwangwa n'ennono z'abantu nga musasulire ogusinga okwetabwamu abantu abangi ndoza mu nsi yonna. Kubanga abantu emitwalo 12 buli omu agula akasaati ke akajoozi. Oluusi bakuŋŋaana nga baaniriza bakabaka baani abantu eb'ebitiibwa naye nga si bisasulire. Babalayiza ba president mubalaba abantu baba bangi naye nga si bisasulire. Naye abantu okwesasulira gwe gusinga mwandyekubidde nnyo mu ngalo. Ate mu nsi yonna emisinde gino egya Kabaka giri mu kifo kyakuna, abamu bagamba kyakusatu. Tukyanoonya ebibalo. Nebaza Ssaabasumba muzzukulu wa Ndugwa Paulo Ssemwogerere n'abakulu bonna ku lusozi Lubaga olw'okuteekateeka mmisa eno ey'ekitiibwa. Tusiimye obubaka bwonna obutuweereddwa. Tusiimye nnyo amakulu ga Ssaabasajja Kabaka, tugenda kugatuusaayo. Tusiimye n'obubaka bwonna obutuweereddwa abakulembeze b'eddiini. Ssaabasumba Yerena Muzeeyi ali wano yatuwadde obubaka okuva e Namuŋŋoona n'abakulu bano. Waliwo n'obubaka obulala bwe tufunye obuvudde mu batali bakulembeze ba ddiini bungi n'amakula. General Salim Sala aweereza obubaka abutisse munnaffe omubulizi w'enjiri Herbert Ndiwalana. Yimirirako General mutwebaliza olw'obubaka obwo. Naye ate mwe abali wano bubaka bwennyini buli omu ku mmwe awadde obubaka, mwekubireko mu ngalo. Ssaabasumba oluggi lujja kukumenya lukwase bwana mukulu lujja kukumenya. Omulangira Namugala mumukubireko mu ngalo atuukiriza. Omulangira Namugala mukulu wa Ssaabasajja Kabaka abadde tubategedde. Bangi abali wano muyinza okuba nga temumanyi kino Kabaka kya. Ssaabasumba oluggi lujja kukumenya lukwase bwana mukulu lujja kukumenya. Omulangira Namugala mumukubireko mu ngalo atuukiriza. Omulangira Namugala mukulu wa Ssaabasajja Kabaka abadde tubategedde. Bangi abali wano muyinza okuba nga temumanyi kino Kabaka kyakoze. Naye jjajjaawe Daudi Chwa ettaala eno gye mulaba ku Wolutaali yagitonera Lutikko eno. Ndowooza emyaka 10 emabega. Ate Ssekabaka Muteesa owookubiri ze bayita ez'omutima. Mumanyi essaawa ey'omutima? Bannaye neddira mutima. Waliyo essaawa ey'omutima. Ndowooza mu nnyumba ya Ssaabasumba ekyalimu. Ssekabaka Edward Muteesa yagitonera Ssaabepisikoopi Joseph Kiwanuka. Kakati Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ng'ajaguza emyaka 7
atonye olujjo lwa Wankaaki ku nnyumba y'abakulu. Tubeebaza nnyo mwenna. Ssaabasumba ebisoomoozo bye yakoonyeeko